kye kimu ku birime bitamanyiddwa nti bisimbibwa era abantu abasinga obungi balowooza nti bwemeza bwokka ku nsiko oluusi ne ku biswa. Obutiko obunnakannaka abangi babumanyi ng'obwakula nga manvuuli oba mbuleera. Obutiko bwange Godfrey Kigoye nga mulimisa ate nga mulimi wa butiko olw'okuba n'ekifo ekitamala wayinza okulimira yanoonya kyayinza okukolera ku ttaka lye n'asalawo okulima obutiko ekika kino. Ono enkola eno agamba nti eyitibwa urban farming oba okulimira mu kibuga naddala ng'omulimi waali wafunda. Teweetaaga space nnene nnyo. Atulaba mu ggalagi yaawe osobola okulimirawo obutiko. Bwe tunaba tutambudde nze ndi muntu akungula alembeka amazzi. Mu space eyo mwolembesa amazzi gano agaamukoka n'oteekako kishereta waggulu. Omwo mwennyini obunyogovu obuva waggulu namwe osobola okusibamu obutiko bwonna bukola ki? Kigoye atubulidde ebintu ebyetaagisa okulima ekika kya katiko kino ekiyitibwa kannakannaka. Kuno kuliko chachu, sukaali, ensigo za ppamba z'oyinza okuyita cotton seed cake, lime, amazzi n'ensigo z'obutiko buno. Ekinene nnyo mu kantu kano akamu weetaaga ono gundi gwe tulaba wano agenda mu nsawo nnamba. Kitegeeza weetaagako tubalenako siringi nga 10 ekya lime. Weetaaga sukaali, weetaagako akajiiko nga kamu. Ntegeeza ebigenda mu kanankani aka akamu. Akatiko kaffe kano akamu. Ekinene nnyo ze 10 nga 35 oba 4 okufulumya akantu kano. Ku mutendera guno onyiga ensigo za ppamba ono mu mazzi era ng'alina okunnyiikira wakati w'essaawa 2 ne 3. Ku ssa lino omulimi aba alina okufuna ekiviira ekikalu obulungi n'akamula ensigo za ppamba zino okuzimalamu amazzi gonna. Olwo n'atabulamu ebirungo byonna. Bw'omaliriza ekyo ofuna obuveera n'otandika okupakiramu ebirungo byonna nga buli kaveera kagenda mu kilo 2. Kaveera kange kano nga bwe kali nawummuddeko wano waggulu nti bwe mba nfuseewo amazzi gakkirira ne gatuuka n'eno yonna. Then buno obusale bwe ngenze ensalako obutiko mwe bumerera era olabe mu bugenze butandikira okukola ki? Okumera. Bw'omala ekyo oba olina okufumba ebirungo bino okumala essaawa 5 nnambirira n'olyoka ossaamu ensigo z'obutiko buno obunnakannaka. Ono oyster bwe butiko bwennyini y'ensigo y'obutiko gye ngenda okuteeka mu ppamba. Kitegeeza nti buli kaveera kano akamu weetaagamu ensigo eno ya siringi 25,000. Akusedde nnyo 13,000. Tugenda kukwata ebintu ebyo tubiteeke mu drum tubifumbe. Okufumba kuli tugezaako okutta obuwuka obwali baddemu obuyinza okugaana obutiko buno okola ki? Okumera ebiyinza okubulya molodi zina biki ebifaanana bwe bityo. Ku mutendera guno gw'okusimba obutiko Kigoye agamba tuba weetaaga awantu wanyogoga obulungi. Abamu kye bakola wansi okukuuma obunnyogovu because akatiko keetaaga nnyo ewantu ewali obunnyogovu. Odira olusennyente lw'amanda n'oluteeka mu kayumba kaako k'okuumiramu obutiko wansi. Bw'ofukirira amazzi eno waggulu agamu agayiika gasigala mu manda gali obunnyogovu ne bubeera mu kiyumba. Eno y'emu ku nkola gy'oyinza okuyitamu okulima obutiko. Era wano we tuli gy'oyinza okuyita ennimiro y'obutiko. Wano weetaagisa okusima ekinnya obugazi fuuti 15 n'okukirira fuuti 7. Wano oteekawo amazzi obuleeta obunnyogovu obutiko okukula obulungi. Bw'omala okubusimba mu kifo nga kino kibutwalira wiiki emu yokka okutandika okumera nga buli kaveera oba osooka kungulako obutiko kilo emu buli wiiki okumala emyezi 3. Tulina buno obunaakali bupanga bwe bapaakinga mu ffene gwe tulya gwe tusanga mu supermarket. Kateekeko kafoiro bulungi nnyo oteekemu obutiko bwo akantu ako ka siringi 15,000. Otwale obutiko bwo mu ofiisi mu kiveera bw'oba oli wali ku laptop yo bagamba bannange nayise n'obutiko ayagala 2,500. Ng'amaze okubukungula kibutwalira ennaku ntono nnyo okwononeka wabula ng'akisalira amagezi nawe gakuwa nga yabukaza ekibusobozesa okuwangaala akaseera kawanvuko. Urban farming enyuma ekirungi kya urban farming buli kyokungula oba kyoleeta kirina akatale because population ki nnene. Kigoye agamba nti abantu balimu obutiko batono ddala ate nga babwagala bangi. Kino kiteekawo akatale akamala kumpi buli abulima. Abatulabe eyo bwana tosobodde kufuna maketi yaabo ku budde obwo. Funa solar dryer tugenda kugiraba ng'eyange gye nkozesa wano. Ye kwetaaga kufuna miti n'ofuna kiveera kyeru n'oteekawo solar dryer yo.